Disitulikiti y'e Lyantonde yatongezebwa ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2027 nga yakutulibwa ku disitulikiti y'e Masaka nga kati wetwogerera giweze emyaka 22. Disitulikiti eno abantu abawangaliramu abasinga balunzi n'abalimi kyokka olw'ekyeya bangi beesanga bafiiriddwa ebitagambika. Kati okusalira ekizibu kino amagezi, gavumenti yatandika okuwa disitulikiti eno ensimbi ezitoba mu bukadde 10 buli mwaka okulaba nga amazzi gasaasaanyizibwa mu bantu. Wabula guno omwaka twafunye ssente endala eza UGIFT. We received more money for UGIFT for pipes and we are going to put around 420 million. That's why I've told you we are going to transmit and distribute so that all those other areas will receive because we have received enough money. Eddimu lino lyakwasibwa ab'ekitongole ky'amazzi ki National Water and Sewage Corporation ng'eyita mu ndagaano gye bassaako omukono omwaka gwa 2020. The obligation of the district in that MOU is to procure pipes. We buy pipes and we give them to National Water and Sewage Corporation, which has been transmitting water for now the last 5 years from Lyantonde, Katovu, so far tutuuse eky'Emmamba. Kyokka mu bbanga lya myaka 5 amazzi gakatambuzibwa kilomita 52 zokka wabula ku zo 2 ze zirina amazzi g'emidumu. Ekitundu kyaffe kikalu nnyo engeri gye talina amazzi ga midumu. Amazzi ago tumaze ebbanga nga tugakaabira kuba twafuna pipes ne babyala pipes mweziri mu bitundu naye amazzi tegajjanga kubanga waliwo okuva e Lyantonde okutuuka e Kaliiro age Lyantonde gaali badde bagamba okuconnectinga naye buli mwaka batusuubiza tumanyi kiki ekyabaawo. Kyokka wadde guli gutyo abatuuze bagamba nti kino kitono nnyo. Ekyeya kyo kituyisa bubi engeri gye tuli balunzi ente zinywa nnyo amazzi embuzi so n'osanga nti n'amazzi amatono nnyo enkuba geetuwa tegamala. N'ebitundu ebirina amazzi abaayo bagamba makyafu ebitagambika ate nga ga bbeeyi. Sente gavumenti eteka sente nnyingi milioni 12 buli mwaka naye tezirina kizikola ku nsonga y'amazzi. Yaffe tetulaba ku mazzi eno e Lyantonde amazzi ga bbeeyi nnyo okusinga ne soda. Ogenda okwesanga ekidomola kituuse ku lusingi 1000, 2,000 n'abagasena nalwo oluusi tebaliiwo n'osanga omuntu wa bulijjo abonyaabonye ekimala. Olw'ebbula ly'amazzi bano okulima baagala kuvaako kubanga bye balima byebikala olw'ettaka lyabwe okuba ekkalu naddala mu biseera eby'omusana. Kubanga tosobola kufukirira ettaka ly'ekabula likala nnyo. Tosobola kufukirira amazzi ate nga amazzi gali mu kitundu kiwanvu. So singa gavumenti ebeewadde abantu amazzi ag'okulima ag'okufukirira kyandibadde kubanga tulina ettaka ggimu bulungi nnyo embeera y'obudde ennungi nnyo naye olw'okuba nti tulina amazzi gafukirira abalimi baabivaako batunuulidde eggulu enkuba bw'eritonnya balirima. Kati baagala abakulu ku disitulikiti bannyonnyole ensimbi zino we ziraga. Abakulembeze mwenna ku mitendera egy'enjawulo nawe wala disiva mu ofiisi genda olambule projekiti z'amazzi ezikolebwa ne ssente zigenda kulaba bigwanidde. Temweripa ku mirimu gya gavumenti ya wakati. Newankubadde omulimu guno gwatandikibwako payipu ezimu ne ziteekebwa mu ttaka, Engineer Kiwanuka agamba nti obuzibu bukyali ku bunafu bw'ebyuma ebya National Water ebitasobola kusindika mazzi kugasaasaanya mu bitundu byonna. We have been buying HDP pipes of 3 inch. We call them PN10 and some other fittings. Then National Water has installed actually those 52 kilometers. At the moment, we are using the system of National Water, which failed to push water up to those last end. Mu nsisinkano n'aba National Water and Sewage Corporation, ssenkulu w'ekitongole kino Harriet Kakunda mu disitulikiti eno yeetondedde bannalyantonde olw'ekizibu kino. Ekizibu kye tulina nti tuli mu kitundu kye bayita Cattle Corridor nga omusana buli we gwaka n'amazzi wansi ffe ge tusima mu boreholes zaffe nago gakendeera. Y'ensonga lwaki ssaawa zino abantu abo bayita mu mbeera gye bayitamu. Annyonnyodde lwaki amazzi makyafu mu kitundu kyabwe. Byonna ensonga zonna ziva ku kitundu amazzi gwe tugajja essaawa zino. Naye nga National Water tulina project egenda mu maaso era obudde bwonna tusuubira project egenda kubeera nga handing over to the contractor agenda okujja okuzimba new intake. Era tugenda kujja amazzi ku nnyanja y'e Kacheera. Na ssaawa zino tujja Kacheera naye tujja ku paati eya swamp
Doreen Katushabe omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Lyantonde agamba nti ekiremesezza Lyantonde okufuna amazzi be bakontrakita abaweebwa omulimu nga tebalina nsimbi bwe batyo ne balemera okutuukiriza eddimu eribaweereddwa. Kontrakita bamuwa omulimu ogwo oba ssente asooka n'akola ebirala ate ebitali direct ng'ebyo kubanga aba alina abakozi basasula oba bakozesa kati asooka n'atereeza abakozi abo n'abawa ssente z'okukola ebyetaagisa obbasengula gye bali ne bajja ku sayiti kwegamba essente ne zifiira awo ate naye ndowooza n'azikozesa ebirala. Kati bano bagamba bakutandika okulondoola ensonga y'amazzi mu disitulikiti eno. Nina essuubi nti mu mwaka nga gumu oba myaka ebiri ebyalo ebisinga ebitalina mazzi bijja kuba bifunye. Mu kiseera kino baakulaba nga amazzi gasaasaanyizibwa mu Lyantonde ate nga mayonjo.